future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Lile gwanga Uganda, lyamanyibwa nnyo eggwanga lyafeeyo kwetooloola ensi zonna. Tractor sekubunga si sekubuya, kiri sekubunga. N'erinnya lya bikufaaki, bikufaaki si bikutaaki, erina kuba F. Ne ku linnya lya Nakaye Sharon, ye Nakaye Sharon si Nakayenga. So correction ezo zikolebwe. Speaker awamu n'olukiiko. Honorable katono nnyo Nsebo nese ku nsonga eyo. Oba si kyo tugende mu maaso banaabifuna. I am seeking for guidance. Sina community oba omumyuka we. Naye ndowooza twetaaga tuwulire okuva eri executive committee kubanga yo eri. Kisoboka okuba ng'omu ku bo adelegatingibbwa oba nga bamuwadde obuvunaanyizibwa okukiikirira executive kubanga bonna babeera ba members of executive. Waliwo omu ku ffe akiikiridde executive oba meya. Oweekitiibwa Speaker, Ssebuliba Brian lyerinnya. Oweekitiibwa Speaker, ssentebe tugende ku item endala wanaaba atwegaseeko tulyoke tudde ku item eyo. Alinamu obuzibuzibu neyanza nnyo neyanze. Obuvunaanyizibwa okubaawo nga ba honorable councillors bano baadressinga ensonga ku ebyo ebiri mu address y'eri council eno. Oba oliawo ebimu ebyetaaga okuddamu abe nga asobola okubiddamu, oba oliawo n'ebyetaaga attention ey'enjawulo abiwe ebyo yennyini nga wekyetaagisiza kubanga y'ensonga lwaki oba oliawo item eyo eyisibwa mu ngeri bwetyo mu rules zaffe tuleme gigwira kubanga yeekwata ku Nansana. Tugiwe obudde obumala tugyekkaanye ate bwe tumala tugiteeseeko. So kigenda tukola bubi naye sisobola kugiggyawo wabula tugenda ku proceedinga n'ebyo anaawulira nti alinayo ekibuuzo ajja kibuuza kigende ku record. Bwe banaaba nga tebabiggyeemu nga bwe bajjamu ebimu ajja bifuna. Honorable Sava Ogayidinze bulungi kubanga kati kifuuse kagenderere ng'omukadde akogga. Ssentebe buli wabeerawo ebibuuzo ebirimu okuddamu ensonga z'ensimbi. Honorable Sava ogambye kifuuse kagenderere ng'omukadde akogga kubanga buli wabeerawo okuddamu ebibuuzo eby'ensonga z'ensimbi. Ssentebe waffe tabeerawo. Buli lwe tuyisa budget tabaawo. Bw'asoma division address akaseera k'okugiddamu era tabaawo. Bwekiti bwe kizze kibeera. So Oweekitiibwa Speaker, ate ng'etteeka ligamba nti waataabeerengawo deputy we yamukiikirira. Kati bombi nga tebaliiwo ndowooza etteeka limulagira okufunayo member executive omu amukiikirire. Naye nga bw'ataliiwo ogayidinze bulungi tugende mu maaso n'ensonga eyo. Ssebo ntandika ogiteesaako Oweekitiibwa. Eya budget performance, budget out return for financial year 2023-2024. Oweekitiibwa Chairperson w'eggombolola yatutegeeza mu division of state address nti eggombolola ku bukadde musase
mu obukadde 767 mu emitwalo 708 mu 1629. Oweekitiibwa Meeya n'agamba nti kwezo twasobola okufunako obuwumbi 2 mu obukadde 432 mu emitwalo 13 mu 1281, era nga okusinziira ku bibalo bye agamba nti eyo 94%. Njagala okukimuteekako mu Luzungu, he was disinforming the council, kubanga ekisooka ekyo kye yatuwa tekikola bitundu ebyo. Bwe mandi musomesa wa kubala mutuufu. Ekyokubiri, nyina lipooti ssentebe yennyini gye yampadde ng'agamba nti town clerk ye yagimuwa. Twawandiika lipooti nga twemulugunya ku nkola y'emirimu erigadibe nga lyengembwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba naagulya. Ne tugiwa ekitiibwa Meeya n'atuddamu ng'agamba kituufu nnyo emirimu gikolebwa bubi, era olw'ensonga eyo nange kansabe town clerk annyonnyole lwaki essente y'omuwi w'omusolo edibuudibwa okutuuka awo. Original copy eriwa? Mbadde nsaba tusooke tugireyinge wa Spiika twogere ku kintu ekigenda mu maaso. Mu bbaluwa eyo Honorable Saba, esebo tukansa inako copy. tusobola omuwaako Honorable Councillor, twabafunira copy. nabo tusobola okubafunira sebo ekitiibwa Spiika. Mbadde njagala kusaba ndowooza mu obukadde 892 mu emitwalo 25 mu emitwalo 25 mu 8 mu 236 yateekako sitampu y'eggombolola n'abimenyaamenya wano wammanga n'agamba below are the releases for the financial year 2023-2024, i.e. for the funds in the budget. Yagamba nti local raised revenue twakuŋŋaanya akawumbi kamu mu obukadde 807 mu emitwalo 26,015. N'agamba nti grants twafuna obukadde 906. Mu Spiika, bw'ogatta ssente zino zaatugamba zikolera ddala ttoto ya bajeti yennyini nawe kyali kisobose. Tekisoboka kubanga yebeera balanced budget. Agenda maaso n'agamba 8,236 nga bw'okozesa okubala kwe nasomera kwa Gakaani ne Makerere College ofuna 124%. Kitegeeza Meeya yali disinforming the council bw'agamba nti twafuna 94% mu State of Division address. So ensonga eyo nandibadde mukakafu Meeya abeerewo atunnyonnyole ekigendererwa kye okutuwa ebiwandiiko ebikyamu ng'ate town clerk accounting officer waali, kubanga kino town clerk yakiwandiika n'akiwa Meeya, Meeya n'akituwa. Ndowooza nkinyonyose nga naye bw'okinyonyose. I beg to submit. Dako. Town inako report. Katu informing ku kyekimu. Neyanza nnyo naye bosi. Ayongera otunnyonnyola omuntu ali technical mu bintu bino. Ayongera otunnyonnyola bulungi lwaki figures ziri west wano. Ate ne mu eyo petition, the so-called petition lwaki biriwo ebityo. Tutegeere bulungi. Naye nga byonna mbadde nsaba kiba kirungi nnyo n'osooka weebuuza nga tonnaba ku misleading abalala. Eyansa neyanseete. Madamu Wanika. Bw'otunuulira ku ripooti eyo waliwo kapeegi akasembayo. Report ki? Oba ye petition. Waliwo kapeegi akaliko performance ya revenue nga we twamufuna ku system. Sigiina.
Jenera tekaliko. Madam Dana, karipoti kaliku. Wale honorable members akaina, I mean honorable member ina akaina. Neso kujja tu proceedinga n'ebiteeso byaffe. Then tuddemu olutula lwaffe nga tuli equipped n'ekyo. Okay. So honorable members, council tujajjaniza dakika 5 tuna report eyo. Entebe ya chairman ekyankalanya. Najuma Esther Between ebintu ebimu nga abaana baffe bajja bakuba emiti egimu nga tebajja bakuba migo gya taata waabwe. Nero n'onobbira abaana be ebingi mukuba mama Samu ali fayini bikolwa byo byetwogerako bye bibi. Watu otanula entalo. Najuma afunye obwenkanya. Najuma obwenkanya bwafunye bwamukangakanga. Banakanga abantu paka ddi. Era yenkola yaabwe. Nabo bafuuka b'NRM buli ayogera amazima nga bamukangakanga. Ebyo enkola yemu. Naye nsaba ba honorable mwenna mujjukire nti bwe tubadde tuyisa budgets zaffe nga property tax tumulaga ffe kubanga engeri gyaddanga grant mu revenue gwe tufuna nga tetumubaliramu kubanga ebeera double taxation ffe tukuŋŋaanya ne batudizanga grant. Naye ebbaluwa yawandiikibwa Honorable Sava ne Honorable Kwizera nga bajja addressing the chairperson n'agireeta ewa town clerk nga yeeri specifically balina kye boogerako kubanga era bw'otunira budget yaffe ya 2.7 bwe muba nga ba honorable mulina copies kubanga ya 23-24 that is the budget. We mwetegereza obulungi temulimu ki property rate mulimu grant ekomawo naye ebbaluwa eno gye babasomedde Honorable Sava ndowooza yo woogiraba eraga ne property rate wa konsani yaabwe yali ku revenue yenna yakola ki eyafunibwa ku division. Kati akapapula kano ke tugabye awo waliwo wova ku 16 mulaba awali toto kati tambuza amaaso ogende ku total collection kakorum akokusatu akaddirira wobala okuva ku right 1 2 3 akalaga billion 1,700,000,700 nga division wetukoma era mulaba 17 njirata amaze okulaga toto yaffe eri kubanga property rate addanga grant tugusolooza naye ng'ogwo omusolo tetugulinaako ki buyinza era ebanga double revenue
yeyo performance yaffe tetujegaana eya 94 era this is generated as per the IRA system. Kyekyo Speaker kyenyinza okwogera. What is 94% of our budget? Kubanga as far as I know, sente ze batulaga tezenkanankana 94% ebatuwa. Oba nze atamanyi kubala oba omulala. Kolamu esooka erina local revenue 1,807,263,000. Then the performance was 1,701,353,639. Versus yabwe abawandiika ebbaluwa Mr. Speaker bali ku local revenue. State of address ya mayor yaleta revenues zonna grants ne local revenue kati emphasis y'aba honorable abawandiika ebbaluwa emphasis yabwe yali ku locally raised revenue kubanga grants tezibeera locally raised revenue. State of address ya mayor yalimu ne grants naye ebbaluwa gye bawandiika kubanga ebbaluwa gye tuli mu kudiscussingako Mr. Speaker yawandiikibwa ba honorable babiri, honorable Sava ne honorable Kwizera. All point of order. Baluwa gye twawandikira Oweekitiibwa Meeya yali very clear mu Luzungu olwangungu era olwaffe olwa Kansala. Twagala okumanya ku budget performance. Budget performance kitegeeza ssente zonna ezisolozeddwa mu local raised revenue ne grants n'ebirala kubanga bwe tuba tutegeka budget tutegeka ebintu ebyo byonna tuloza musolo gwaffe. Therefore is she in order this inform this council Honorable order tutegerekesa giddemu. Oweekitiibwa Mukyala Diana okumanya bali mu order kulimba council. Ebbaluwa gye twawandikira Oweekitiibwa Meeya yali very clear ng'eraga nti twagala okumanya ku budget performance as a whole. Budget performance. Revenue performance. Mpozi nga bbaluwa Oba budget performance. Kati g'ogambye baali ku local raised revenue. So kye kibadde kimwagrivinze. Honorable Speaker, nsigala ku kigambo kyange nti this is the locally raised revenue twafuna. Era grants tusiba discussing finance committee recently twalina ne budget conference era nazi representing bulungi. This is what we performed on locally raised revenue kubanga nze okutegeera kwange namanya kye baagala era nga sizeegaana as per the system. Okay. Ndowooza kiri out of order ekyo, Madam Diana. Osobola okukwata omuzina no submitting nga kiraga okusubmittinga. % of our budget. Naye mu ngeri y'olukwesikwesi ekibuuzo akyepenye. Kubanga eno ebbaluwa yawandiika Mukyala Namiiro eraga we have a surplus budget. Okitegeera zino figures bw'ozigatta okusinziira ku byannyonnyola okuggyako nga mu bugenderevu baagala kubuzaabuza kansa eno nga batuwa emiwendo emikyamu ng'ate bo bategeeza birala. Bw'otunuulira ku kino kye baatuwa kyateegaana, this is a surplus budget. Ate bo batugamba we performed only 94%. When you compute this, it is 120%. Okitegeera twagala bannyonnyole ekigendererwa kino kyali kyakuwuddiisa kanso bayiseewo omunyago. Madam Diana ndowooza Budget gye twayisa nginnyonnyodde bulungi eri wano ngirina mu ngalo eri signed bulungi nginnyonnyodde ne mbagamba mu state of nation ya mayor gye ya presentinga before the council he presented this. Neba honorable abawandiika ebbaluwa oba kale nza fe abatakitegeera bayagala locally raised revenue fe we twakitegeera. Honorable Sava, give me time to explain. Tewali munyago gwe tuyisaawo era bo bayagala
Madam Dana, okusinziira ku bapapula bw'embaleze. abuziza agamba ndowooza kankyangu yemba nga nkitegedde ki 94% realization otegeeza ki figure ekyo bw'okyogera Madam Dana 94% otegeeza ki mu figure bw'okimugamba agenda kukitegeera. Yes, wabuuza 94% of the budget gye realizing as a sente mmeka kyabuuzizza mu bwangu oba mu bumpimpi bwe mba nga nkitegedde. Kakati ffe tuba tucomputinga what you budgeted and what you realized. We realized. Obwedda tulinda mwami Matovu nga ssentebe kati kiba ki lungi waba waali. Okay, neyanziza. Mu address enawa mu council eyaggwa ndowooza era kyekiri mu kututawaanya wano. Sente zijja naye nga bwe tumanyi obulungi nti locally raised revenue wano tubaliramu for example ne property rate. Ne property rate we tumukuŋŋaanya afuluma. Ssentebe ekibuuzo kibadde nti nziramu ekibuuzo sooka mpuliriza mukama wange sipiika weggongolero okuleka honorable Mutesasira nziramu ekibuuzo ekibuuziddwa honorable Kwizera. Ndowooza siviti akomandinga tuliziganye. Nziramu ekibuuzo kuba nkitegedde. Wenjagala wennyini ojje kyeya nga nkulambika bwe nti mu kiwandiiko kye wakola ng'obaddamu naye ekiwandiiko town clerk kye yakola tezicorrespondinga to the tune of 94% nga kigambibwa. Honorable n'abuuza Madam Honorable Kwizera Ronald n'arefaringa ku State of Nansana Division Address gye wakola mu council eno n'agamba nti ku item ya budget revenue performance wagamba nange njinako kopi nti twabudgetinga obuwumbi 2,667,881 sorry yaggwa. Njagala okutegeeza ba honorable councillors nti yali involvinga grants locally raised revenue grants ne locally raised revenue bwe twafuna yenna era yensonga lwaki nnene kubanga ndowooza ekyo nakyo sijja kukiddamu anja kuyita avunaanyizibwa akiddemu. Sente bwe zifuluma etuziraga wano tuddizibwa kyenkana ki inclusive ku sente zonna ng'ogasse omusolo gwe tufuna gwe tujja mu bantu baffe ogasse ne grants gwe tufuna okuva mu gavumenti ya wakati. Yanza ndowooza ng'omukubiriza w'olukiiko muvunaanyizibwa okurekitinga abaw'ensobi otegedde obubi ekibuuzo kya honorable. Tabuuza ku releases, tabuuza ku allocations, abuuziza local raised watugamba nti it was 94% ne Madam Dana kyatugamba naye 132,481 shillings ye 94% 1.7. Well, neyanza Speaker kakati ndi ku paragraph yemu figures zetwa budget estimates zetwalina
ziri mu 2.7 billion ezigwamu. This includes the central government transfers. Kakati butujja ku 94%. This figure, which is 2.4 something, nyinza okulowooza nti waliwo error because all this is inclusive figure. Kakati nja kusaba council eno procedurally ndowooza prorate okuddayo okwawula ebintu bino wammanga tumanye funds ezava mu central government last financial year vis-a-vis the 94% of the collection. I think that is what we need to clarify here, and njagala okukisindika mu office ya senior assistant town clerk. I beg to submit. Local raised revenue twafuna akawumbi kamu mu obukadde 807 eyo mu emitwalo 26 mu 1500 ekyo already kiri presented. N'agamba grants nazo ziri zokka ziri obukadde 906 mu emitwalo 57 mu 6 mu 629 ebyo mukyala Namiro bye yatuwa. Naye mu kugatta n'agamba twafuna surplus budget ow'ekitiibwa meya nze yagenda ku ssomero nkugamba. Kakati bwe tugoberera bino mukyala Namiro bye yatuwa anyambeko kansa eno ebeetegeeza twafuna surplus ya milioni 124 mu emitwalo 407 mu 6 mu 607 kyokka na kino nakyo kankitegeeze kanso 24% rather 94% eya sente ze twabudgetinga nga council zonna including grants zina kubeera bilioni 2 mu obukadde 601 mu emitwalo 7,407,222.8. Kati bwe batuwa bye batuwa waliwo omunyago gwa milioni 169 mu obukadde 8 mu obukadde 582 mu 1241.8 ze baagala okubba. So njagala muleme kubeera bajega. Bino ebiwandiiko mukyala Namiro yabiwandiika n'abiteekako ne stamp mu ngeri ey'okubuddiisa kanso bayiseewo omunyago. Era saagala mubeere babuyabuya. Ekiseera ky'okuba abajega kyakola ki? Kyakoma. Kwata peni onoonye what is 94% ku budget yaffe gye twakola. Olabe sente zeetuwa. Olabe na zino ze batuwa ze batugamba. Some of us investigating. Bino tutumala gabikkiriza bwe tutyo. Era ssebo w'ekitiibwa. Mukirize. Kusaawa eno yenirize. Njala kuleeta ekiteeso engeri gye tuli kanso y'ekibuga. Okwogera kwa meeya okwa address ya Nansana kwe yatusomera kuve ku record ya Hansard ya kanso eno. Wabeerewo okweteekateeka oba oliawo w'ekitiibwa atukomezeewo state of the address entuufu ng'erimu n'ebiwandiiko ne figures ezikwatagana. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri w'ekitiibwa nga bwe twakuwadde ku ripooti eyo tulina okukkiriza mu mitima gyaffe nti abantu abateekateeka ebiwandiiko bino si bajega, bantu bayivu era bali tekiniko. Saagala kukyogera nze mu mutima wange n'okikemeterero kirowooza nti bakikola na bugenderevu nti waliwo omunyago gwe bayisawo era sibyogeddeeko ebyo nze. Naye nsaba kanso n'ekitiibwa era naye eyise resolution wabeewo okunoonyereza okwenkomeredde okwetengeredde oba kakiiko kanakolebwa wakati mu bakansalazi bano oba kunaaba kunoonyereza nga kugatta offices ez'enjawulo ezikola kanso eno tufune forensic audit ku ntambuza y'emirimu financial year ewedde kubanga ebintu ekyamazima tebitambula bulungi nga bwe tulowooza. Era njagala kusaba
ebiteeso byange ebyo biba bisiimiddwa kanso eno nsaba wabeewo bamembers abasekendinga tugende maaso n'ensonga eyo. Ate nkiddamu sigenda kwetondera kanso eno kubanga okusooka tewali kyetaagisa kwetonda. Ensonga lwaki tewali kyetaagisa kwetonda, figa wano era ngambye mistake eri wano si ya kompyuta. Ensobi eri wano eri mu kugatta grants n'emisolo gye twafuna. Chair, sebo oli mu kanso mukama wange. Ate era tuproceedinze bulungi. Chair oli mu kanso mbanja kugayinga nga speaker gwe kenyini mu bigambo byawandiika eri kanso eno n'obukadde 4. Kati bw'ogamba nti tewali nsobi ate nga gwe kenyini wagamba nti waliwo ensobi, ndowooza tutubira abakulembeze ba kibuga. Nkiddamu tandikoze kanso eno bulungi. Njagala kibanga Lydia osomero ko government act tuli mu executive committee sebo. Honorable Ntesasira. Njagala nze okumala dakika 5 ojja ng'osobola okusoma amateeka n'ebiwandiiko byawandiika tugenda ku proceedinga. Spiika afudde kanso y'olutalo alekerawo okutumanyira. Ne Spiika si ya makage. Ne Spiika si makaga Spiika. Batumayira obudde ng'abakiise bali mu ntalo zaabwe baagala kwesimbawo. Omu ayagala kifo kya munne. Tujje mu mbeera y'okwagala ebifo byammwe. Tebajjateeseza abantu. Tebajjateeseza abantu. Tebajja mu ntalo zaabwe z'abantu. 94% Katonda baleme kwagala kubba wano bayisawo omunyago gwa milioni 10 sente bazippa zizino 10 sente za muli wa musolo bagala kubba sente okende 10 bali mu kulimbalimba abantu 10 bazippa zizino. Atule wachi mwasi kasekende maso kubatu kake sente sindufu bazikola mu kuchama weziba zakola mu kuchama sente z'omwi wa musolo zitegeza zipi watezidda kubyakakini bali Spiika kaza kuuza tukolete kyebyalo ebyo twate tubikolete nga sente zipi weno kwa baswala fetuli wano kwagala mazima sikono na muntu sente bazippa ambula ebifo ebyo ebyogerebwako abakulembeze b'amasomero ago ne beegaana nti tebafunanga ku ssente. Tusobola okufuna ku biwandiiko ebiraga nti ssente ezo baaziwaayo oba nakyo tukitwale nti yali nsobi oba bulimba. Waliwo okuddibwamu ku nsonga eyo. Speaker, tewali head teacher yina yafuna ssente zino. Ssente zino zaweebwa agriculture officer era na establishing a demonstration gardens Ekazo Church of Uganda Primary School ne St. Joseph Nansana Church of Uganda Primary School n'ebifaananyi ku ebiri bulungi ng'akola omulimu ogwo. Teri head teacher yaweebwa ssente. I beg to submit. Thank you. Okay. Tuyise ekiteeso eky'abannaffe bano mukyala Namiro ne mukyala Diana okuddako ebbali wabeere okunoonyereza okuli independent abantu ba Nansana division bafune amazima. Secondary. Honorable Lugasta, National Province, Honorable Namubi Ruth, Honorable Sava Kajubi Ismail, Honorable Kato Robert, Honorable Kato
Robert ne Honorable Chene Robert. Okay. So bakubanga kwe kusiima n'omuwanika baddeko ebbali banoonyerezebweko nga Honorable wakyogedde bagambe I abagamba nedda agambe nei. The I love it. Kansula tukigenze ku record. Netisi byannyonnyodde kiki mutategedde. Then ekirala mbeya wabadde akuta omuzindaalo ng'ayogera abannyonnyole ki ekibaddewo. Mwagala tukole tutya? Time. Let us avoid discussing things that you have already guided. We are discussing things that that are already gone. Tugende maaso Honorable Tatuza mabega wanaaba yagadde okumanya ensonga ezisigadde ajja kunkubira ku ssimu. No, the dream proceeding we're out of order. Furuma council eno you're suspended. Sijja kufuluma. Honorable Galiwango. Sigenda kufuluma. Honorable Galiwango is suspended. So mujjeko muzindaalo ogwo. Honorable Galiwango suspending the council eno ne council eddako. Suspending the council eno ne council eddako. Oli Honorable Councillor obunaanyizibwa okweyisa ng'omukulembeze. Okay. Honorable members tugende maaso ne council. Stroke observations. We are having recommendations way forward, action by, and status.